So nkwaliniza ku Talk with S Media Uganda amanya n'eddoboozi Nabulime Esther. So wampya kweno channel, please subscribe, liking, commenting, sharing. Tuli mu kitambula mu ggwanga. Program eno ekutuusibwako aba Cubs Nation bano nno tuvuga emmotoka. Gwe nayagala airport pickup oba drop off, oyagala long distance journeys, oyagala ki tukubireko kupangisa mmotoka okuba ku 0701542372 tujja kubanga ekyo tukikola ki tukimala. Osobola building company bano nno nga bazimba ennyumba zonna eziri ku mutindo ezakabi ez'omulembe ate kasente akeyagaza. Okay, mwoyogera naye nemuba nga ate mukikola bulungi, akuzimbira nnyumba zo z'abapangisa, nnyumba zo za kusulwamu, nnyumba yo ey'ebirooto byo, apartments, hotel, kikindeke kinjogere ki kusimira luzi. Osobola building company we bali okulaba nga ate bakusortinga ki out, nga bakusortingira ddala out, oyagala kuzimbira ebintu eby'omulembe. So enamba yaabwe y'essimu eri 07 kanjisome wano eri 0763175566. Nga bw'eri nkola yaffe tubeera wano ku Talk with S, tuba tugenda kwogera ku bitambula mu ggwanga. Buli wolaba Haji Mustafa alizigala kalungi nga atudde wano, tuba twogera ku ebyo ebitambula mu ggwanga. Naddala mu kaseera kano nga akalulu kabindabinda, tugenda kulonda 2026. Bingi nnyo bisuubirwa, bingi nnyo abagala enkyukakyuka we bali, abagamba nti tagenda, kwegamba a lot is going on. So tuleta omwami ono tuba twogera ku ebyo, tuba twagala ensonga ogitegere bulungi nga we yabadde. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku anti tuli twali mu Easter, so twasobola kukwatagana naye tugenda kwogera ku Eddie yawe yali ku interview emu n'omwami gwe bayita Kakalaamu, n'abako yayogera ebitaasanyusa ba foot soldier abawagizi b'ekibiina kya NUP. Tugenda kwogera ku lukuŋŋaana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde n'ayogera nti gwe wenna ng'oli mu Buganda wano naye nga okyawagira nga towagira nkyukakyuka, olina ekizibu ku mutwe. Okay, either totegeera oba oli kukaine engeri yakyogeddemu. Then togende ku Nambi. Okay, Nambi mujjukira bulungi yali avuganya wane Kawempe ne Nalukoola, ali mu court agamba akalulu teyakategeera bulungi. So a lot tugenda kuba tubyogerako nnyo wano, naye nga nsanyusa okukulaba. Haji oli otya? Ndi wano bintwala abatulaba tukomyewo nate tukomyewo baweereza twagamba tujja baweereza buli ketufuna ne tukwogerako. Si ffe bamanye nnyo era si ffe abagenda bati ffe tubitegeera nnyo tubimanyi kubanga mumanyi nti mulimu n'abatwala nga ati ebyo bayogedde naye gwe jjamu ekyo kyolaba nti kyetwogedde olina kyofunyeemu, bwe kyotafunyeemu kireke kigende, tonyiiga era tekikunyiiza. Naye ffe twogeranga ffe endowooza yaffe bwe tuba tulabye nti oba kino bwekiti bwe kyalibadde oba naye si ffe abagamba nti ffe tusemba ffe tuli bakagezi mu nnyo ffe nedda si kyekyo, wabula twogera ekyo kye tuba tulabye. Esther nga Eddie yawe bwe yali ku interview nga njagala nkubuulira ekigambo kino kimanye. Famire zino zizimbwa bantu. So famire tezimbwa nti ezimbwa muli bangi nnyo. Famire ezimbwa ki? Ezimbwa bantu. Famire esobola okuzimbwa omuntu omu. Naye ng'ate agizimbye oyo omuntu omu kwa Katonda alina gw'ayinza okuteekako omukisa gwe naga nti ono mu famire eno mutaddeko omukisa. Tekitegeeza nti olw'okubadde Katonda amutaddeko omukisa mu famire eyo ye wa kitalo nnyo. Ne Katonda gw'aba ayagalizza okusitula famire yammwe. Kituufu. Tuli ffenna? Nga nkyayimiriddeyo ngenda kuwaayo kimu. Famire ya Ssebaggala musajja bamuzaala wano Kisaasi bwe tutudde wennyini. Musajja yali musuubuzi wa mu katale nga gy'abeera. Taliiko, terina amumanyi, terina amuwuliza. Musajja yeetundira menvuuge, yeetundira bijanjaalo byali mu katale ke. Obulamu bwe butambulira ebbanga lye lyonna. Ssebaggala Sabbaani, bamuyitanga Sabbaani Ssebaggala, yafa bamuziika wano. Mungu n'amusaasira n'azaala abaana be. Tuli ffenna bulungi nnyo. Abaana be bw'amala obbazaala ne batandika babeera mu Uganda muno ne batandika okukola.
ne bakula ne basuubula ne bamanya abantu eyasookera ddala yali mukulu waabwe gwe baali bayita Ntegese Baggala yali meeya w'ekibuga Kampala Katonda n'amusaasira ye n'agatta ebintu ebyo meeya kyatukola olya bulungi yagatta ebintu ebyo bibiri essente n'azifuna n'afuna n'ettutumu ly'obufuzi n'afuna obuyinza n'afuna obwagazi kubanga ye muntu balina erinnya lye bamuyitanga simuyitanga Yanga Miliyoniya nga mu biseera ebyo mukuyita erinnya ku mulembe ogwo ng'oli w'amaanyi era yali w'amaanyi nnyo naye nga bakugamba yajjanga ne kitaawe mu katale okukola n'avaawo n'akola supermarket yali ku Nassa wali ku Nkuluma supermarket mu Kizimba nga y'amaanyi nnyo n'ebirala wakitegedde n'atutumula erinnya lya Ssebaggala ne livaayo we wajjira Medi omusuubuzi ate ye n'ayitawo n'akikuba olwaleero erinnya lya Ssebaggala mu ggwanga muno ne liwulikika ne likwatayo ne litegeerekeka naye nga kitaabwe si ye yalikola ki si ye yasitula erinnya lye wabula baki baana olwaleero Ssebaggala bwe yabeera mu byobufuzi kituufu ayinza okuba nga naye alina we yalinga nga ne baganda be tebamulaba ng'ali bize nga n'okumutuukako kwa Ssebaggala bino Bobi Wine byalimu n'abalala baabirimu nga ne baganda be okumutuukako omala kujjuza kapapula tekitegeeza nti yali tamanyi baganda be aba bamanyi kati olwaleero Eddie Yawe famire yammwe eyeggomba nammwe gye mweyogerako obulungi eyeggomba mwazze mulanda tukkirize tugaane oyinza okuba Eddie Yawe gwe wasooka okuyimba kyekakasa obulungi nti gwe wasooka Bobi Wine okukola ki okuyimba era kubanga ye mukulu si gwe mukulu n'oyimba olw'okubadde omukisa Katonda teyagukuwa ennyimba zo nnungi nnyo zibuulirira zikwata omubabiro zikola ki naye tewakwatayo kino kyokyogedde anti ekibedde kyetaagisa ennyimba ze zakwatayo naye mu famire teyasitula famire yasentamu yakomaawo kakati ono najja n'atandika okuyimba n'akikuba n'ayimba mu ghetto n'abeera mu ghetto n'akikola Bobi Wine n'erinnya ne balimuggyako eryani ne bamutuuma linnya lya Bobi Wine erya Sentamu n'asitula famire ya Sentamu mu kuyimba baganda bonna ne basituka ne bajja ne bayimba banda buli yavangayo nti muganda wa Bobi Wine muganda wa Bobi Wine naye ng'agendedde kuki naawe ate Eddie naawe n'oddamu n'oweerandiza eyali yasooka okuyimba Eddie Yawe n'oli teri muganda wa Bobi Wine naawe n'okwatayo ng'okukola so ejjula luli ekitaaliwo naye ng'ono masanyalaze n'avaayo ebyokuyimba n'abivaamu kati waliwo wootuuka nga buli sitepo gy'otuukako ng'ate waliwo geegi gwe gy'ogenzeemu nga ndala n'ayingira ebyobufuzi n'asukkawo kati wamala okuyingira ebyobufuzi aba takyali w'aba Sentamu kubanga ebyobufuzi bye yayingiramu si bya LC1 si bya kansala ontegedde bulungi si bya defense yayingira ebyobufuzi ng'ekifo kyavuganya kya ggwanga lyonna abatukwatagana bulungi nnyo bwe yayingira ebyobufuzi n'asooka n'abeera Kyaddondo n'abeera memba wa parliament olwo yali wa Kyaddondo era ng'ab'ekyaddondo be balina okumwogerako atwewulirako n'abeerayo ekisanja eki n'abiwumuzana nga nti bino nedda njagala kututumula njagala kugenda ku ntebe ennene mbere president n'agenda avuganya ku ntebe ennene entebe ennene ekifo kye yagendamu asitula famire ye ng'eya Bobi Wine n'asitula famire ye ng'eya Sentamu tuli ffenna nga buli ono famire ye gy'azaala ey'emagere ne gye yavaamu kubanga tuba ne famire bbiri eyiyo mu lujjalo eyiyo mu makaago ate n'ey'olujjalo kubanga eyiyo y'ey'omu makaago gwe gy'ovaamu gy'obeeramu ey'olujjalo ero olujja lw'ovaamu ekigambo ekyo kitegedde kati ffe tukyalina gye tuvaamu n'agisitula kati bw'amala ogisitula nga bw'ovaayo obuviroga nti nze ndi muganda wa Bobi Wine ne bw'oyogeramu kati nze Sentamu oli olukula Sentamu ti Bobi Wine ti kiwedde ontegeera bulungi kakati famire n'agisitula
eya Sentamu abooluganda mwenna byazzaaba akola family ogiraba byazzaaba akolera mu family obitunuulira obiraba bingi erinnya lyammwe alitunze kigambo okutunda linnya lya Sentamu ekyo kyokka kyokka tokiyita kyakuzanya si kyangu alitunze kakati bw'amala okitunda tekitegeeza nti abeerabidde nga bwe wayogera nti kubanga weekozesa ekigambo ekigamba nti bw'abeera nga ye yavaayo n'ayingira ebyobufuzi mwaba mwogerako ne mugaa nti mugezi nnyo si ye mugezi nnyo naffe abagezi bwe tuba nga twazaalibwa mu ndeemu lwaki nze siba mugezi ffenna tuba bagezi nedda weerabidde ne gwe muyonse naye ku bbeere erimu tosiŋŋaanangako balongo ng'omu mugagga omu mwavu naye nga bonna baakulira mu nnabaana emu omulundi gumu baafuluma omulundi gumu tebaliiyo n'osiŋŋaana ng'omu mu kusoma ebyokusoma nga tategeera naye ng'omulala mugezi nnyo naye nga bonna baagulira mu nnabaana emu eddi yawaawo weerabiddewo olwaleero gwalibadde ensonga obutafuuka nsonga ate kukuba bisi mutoowo kubanga ettaala ly'abalaza kubanga gwe kuba mu ttooki sooka otule mu ntebe osiriikirire omukulembeze w'eggwanga ali mu ggwanga olwaleero atufuga alina baganda be abamu mwali mumanyi yekkoomu naye olwaleero bw'ovaayo nti nze yoyo era tayogerwako kituufu muganda pulezidenti erinnya yalikola ki golooza taata wa pulezidenti teyaliiwo yali awulikika erinnya n'alisitula n'alireeta mu ggwanga lisituse era kyova olaba tebayinza kuvaayo ne bakuba bisipule Museveni tebasobola baganda be tekisoboka era balina kubeera mabega we era nekugeza kuvaako omulaga nti nze siwagira movement aba mukyamu nnyo olwaleero nga bwe tunaalaba mutabani wa Sentamu nga ava mu basentamu family noga nti nze siri wa Nuupu oba oliko ekirwadde mutowo kye yayogedde nze ndowooza nti interview gye baakuwa oba oli awo oba yakwokya oba yakubuuza ekibuuzo yakikubuuza n'okiddamu nga tokitegedde n'oteriwa okubanga ate gwe ofuuka ensonga oga nti simu kubanga bano abantu boolaba bazimbye ekintu ne bakikyusa gwe bw'okyogedde olwaleero twogera ekintu oli n'akikyusa n'akireeta bula kati gwe waga nti si ye mugezi nnyo naye nze ndowooza anyway kati oli ayinza okkikyusa naga tolaba ne muganda we yagambye si mugezi era babyogera tine muganda olaba yennyini yagambye nti si mugezi mwaba muwana abaga nti mugezi si mugezi tabategeera kakati ate ensonga eno eya Bobi Wine okubanga alina we yabadde mu lukiiko tuvuddewo wali wa Ediawe lwaki akoze statement eyo abantu tebagifunye bubi eyogamba nti wobanga oli wano Buganda nga okyawagira nga toyagala nkyukakyuka olina ekikyamu totegeera teyagambye enkyukakyuka awo njagala kutereezaamu yagambye oba owagira movement oba okitegedde bulungi naye kyenjagala okukuwa nti mukazi mujja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere ne bw'oliba oyagala oti kati Bobi Wine olwaleero alwanirira ntebe omukulembeze gy'aliko wabadde omusuubira kukozesa bigambo ki twogere mazima olwaleero Bobi Wine alwanirira kugenda mu State House so talwana gamba era State House gyalwanira wali atuddeyo nolowooza alina kukozesa bigambo ki ayinza okukozesa ebigambo byonna byakozesa mu kulaba kwe nga bitya ebiyinza okulaga abantu kubanga olwaleero amanyi anti abamu kyenjagala okukulaga nti era dda nga woyogera kati nga woyogedde ku mukulu Ediawe nti olaba ogundi oyogedde bw'atyo kitegeeza amagezi talina kakati n'ekyo osobola okyogera bw'otyo abantu ne bagamba omusajja ono waba ayogedde bw'atyo tetulina ddembe lyaffe kubanga twogera tuli ku nsonga ya democracy buli muntu awagire kyayagala kakati gweoba olaga nti oli okuwagira kyotakkiriziganya nakyo musango then waliwo ekizibu bwe tuba tukuliko abasajja babiri Esther kankuwa ekyokulabirako tukuliko aba babiri tukwogereza kati mu kwogereza tugenze eri bakadde bo gwe toliiwo naye tugenze eri bakadde bo wa maama wo ne kitaawo buli muntu agenda kwogera kati munnange gwe nvuganya naye
ngamba buge nti oyo gwe mwagala okuwa muwala wammwe ayinawo ssente naye ssente ze zaayina ntono. Ekyokubiri bw'anaamutwala mu maka ayinza omuliisa ekyeggulo ng'ekyemisana tebalya onsuubira kwogera ebyo. Ekyokusatu ayinza omuleka okumwambaza naye nga tamugulira bizigo bye mba njogera. Basobola okumpa nyina kwogera bisongovu ebiraga abakadde bali. Anti kati mu kwogera ebyo ebisongovu ate abakadde bano tomanyi ntegeera yaabwe nandaba yaabwe ya bintu. Anti osobola kwogera ebisongovu bitya ng'ovumirira ono waba avuma bw'ati wate wanaafunamu obutakkanya ne muwala waffe anaamuyisa atya. Esther kyemmanyi obulungi nti abakadde bano ababiri nese ekyokulabirako naddala ekyo mu famire muyinza okuba nti taata ayagala nze maama ayagala oli sister we ayagala nze ne Bob Wine bwe yabadde ali ekavule kandete kino nti Bob Wine wano mu sentro yeewulira kubanga ye yagiwangula tukkiriziganya nze naawe oba ontegeera bulungi agyewulira kubanga yakola ki anagiwanga ne kati naye olwokubadde yagiwangula tekigamba nti mulimu bawagira movement mwebali era batamulonda n'okutuusa kati era mwebali mwe muli abamwegaseeko ate mwe muli n'abamwawukanyeeko oba onfuna bulungi kati essaawa eno bw'aba ayogera aba tagambye nti bw'okola wabula ye aba akulaga nti okusinziira nze nga bwe ndaba wano bw'osigala nze kuba yabadde alaga ti nze nga bwe ndaba nti gundi eno nagiwangula. Bw'osigala ng'okyawagira movement oba musiru nnyo kye kigambo kyakozesa seba kyakozesa oba musiru nnyo oba mubi nnyo. Oshikali bulungi baba bataputa bateeka okitaputa nga balina okikola ki okitaputa. Sigamba nti olulimi yakozesezza lulungi munfune bulungi abandaba abali ku gundi kuno abantu nulira abandaba era siga nti Bob Wine ekigambo kye yakozesezza kirungi naye tugezaako okitemaatema ye mu ndowooza ye. Tukitemaatema ye mu ndowooza ye nga bw'abiraba nga bwe yakireese kubanga bwe yabadde ng'akyogera yabadde kavule nga bonna baalimu era message eyo yabadde agisindika mu abamwawukanako kubanga amawulire gamugamba nti abamwawukanako baasala eddiiro ne bagenda mu gavumenti era ye amagezi ge gamugamba era bwe bwakirowooza kati message gye yabadde agisindika so yabadde tagisindika ate mu bano ate abatamulonda ate abawagiraani abantu njagala mukifune bulungi message eyo yabadde tagisindika mu bano abakyaliwo bakaasangwawo aba movement si badde asindikira message wabula yabadde agisindikira bano abamuvaako abagenda ng'abalaga amakulu gaakyo ng'abulaga ti bw'ova mu nuupu n'ogenda mu movement oba musiru nnyo oba mubi nnyo kale nga ogambye nti asobola okubyogera okuwangula okitegeera naye nze ndowooza bwe tuba tugenda kugendera ku nsonga ya demokrasiya abantu abaleke bawagire bye baagala demokrasiya yatya Mustafa wagira FDC mpagire nuupu wagira DP mpagire FDC wagira NRM nze mpagire UPC that is it. Kakati omanyi waliwo omuntu nga omanyi Uganda yaffe nti ogenda n'oyogera ekintu ate abamu ne bakukyawa bukyayi anti yagamba ono omusajja atajja kusobola olwaleero eggwanga lye tulimu nga bala bannakyemalira addako olwaleero eggwanga lye tulimu essekyenjagala okulaga liri mu bibiina ebingi era ebibiina bibakkiriza biyitirivu waliwo n'ebipya waliwo wa boode yazze waliwo n'ebipya ebijja waliwo n'ebisinde obusinde era ebijja oyo akomawo simanyi awo tetunaba kumanya kakati bwe tuba nga tuli mu bibiina ebingi kyenjagadde okulaga nti Bob Wine ekigambo yakyogeredde we yeewulira njenga wawulira singa mu Buganda wano singa yavudde wano n'agenda akyogerera gy'atalina babaka bawera 20 yalibadde mu gye gaasembayo tuli ffenna singa yavudde wano n'agenda akyogera gy'ataweza na babaka 5 yalibadde mu gye gaakola ki naye yakyogeredde we yeewulira amaanyi era walabye ababaka nga babasitudde nga bonna bayimiridde 5 mu bameka ne batuuka n'okuwooninga nti gwe atazze wano ng'olina kaadi
togenda gifuna nga totuwadde ensonga tukuwadde omwezi gumu ne bw'oba tukuwulira nti olimu ebitegetege lwaki yabadde ayogera yabadde tatiisatiisa yabadde akitegeeza lwaki akitegeeza ye nga ye amanyi nti amaanyi akyagayina wano era yeekakasaawo oba ontegeera bulungi kakati olw'okubadde akimanyi nti amaanyi akyagayina ebigambo bye yabadde abyogera nga tabirinaamu kukaakana era nga baabyogeramu nga bajja bitegeera wadde okiraba bulungi era kuba asinziddeawo ne bayimira ne baga nti tuwoniinze zero constituent bamenye mukaago bameka ezo njala temuliyo omubaka naki ne bazimenya basookedde kuzeema Masaka omuli Mpuuga omuli Abedi omuli ono ani omukyala ne bazimenya olaba bulungi ne bajja kuyeeka Weepi nayo ne bagimenya n'endala ne baga nti ey'Entebe ndowooza wazuludde zo ne bagenze bagimenya omuli owali Mbwatekamwa owali Kagabo ne baga nti essaawa eno Kagabo ye yakyuka ye yakyukira utaliiko kubuuza kuba nti yayambala ne yeero n'agenda Wapero anti ekyo kisinde ekiyambako movement ekyo kisinde kubanga bonna era abali mu ekyo ekisinde bonna ba movement kati afugayo wa NRM Kagabo gyali anti Kagabo gyali ekigambo ekyo nakikugamba nga tuli wano ku anti ngamba woba owangudde mu constituency ng'oli wa FDC n'okyuka kati bagamba afugayo wa kibiina ki anti ekigambo ekyo bagamba afugayo wa FDC nedda nakikugamba nga tuli waggulu wali nti etteeka lino lyetaaga likyuke abantu bano abaka ba parliament n'ab'ebibiina naddala ab'ebibiina bandibadde batuula ne batwala etteeka mu parliament ne likyuka nga bakuba omulanga gwabwe litya nti omuntu bw'akeera enkya ne bamuwa kaadi n'awangula akalulu n'akyuka nga tekyetaagisa kumala kuddayo mu baamulonda mwe abaamuwa kaadi mmwe mugaa nti nedda ono yakyuse tumuggyeeyo tutekeyo omulala oba nfuna bulungi naye olwaleero ekibiina bwe kimala okuwa kaadi kiba kisiba emikono mpaka myaka 5 nga gimaze kukola ki ne bwakola ebifaanagana bitya temumuggyaayo obuyinza temubuyina okuggyako obuyinza bwe muyina ekkubo lye muyinza okuyitamu kuddayo mu balonzi ne basayininga bagamba emikono simanyi 10 simanyi emeka naye oyinza obutakiweza nga nabo olaba mu parliament wano baleeta ekintu ne kigaana naye okuddayo mu balonzi kubanga oli abakugulawo nga ne sente azirina oba kitegera bulungi so kati n'olwekyo kyenjagadde okulaga nti asigala akyali kati nga Kagabo akyaliyo gyali era wa Nuupu ne kaadi gy'alina naye endowooza ze zaagenda dda takyatwala bigenderwa bya kibiina mu parliament ebyo yabivaako alibye kati abo na Kagabo Obedi Baanika bonna kazi nazzemu mulabanga bagamba bamuwadde obutwa nze simanyi oba bamuwadde simanyi abo bonna nenga bwakubiri buli bwe buttuka kuba oba bamuwa buli bwe buttuka bye butavanga ekyo nakusoma bambi n'obutalabika badde mulwadde so kyova olaba ajja kudda atasobola kati gundi akazibe Bashiri yetasobola lwaki kubanga nga ne Bobi Wine yennyini tanaba kuvaayo kumulangirira abalonzi abaamulonda be baasooka okumugoba ekyo nakikugamba kati nga boolaba Kagabo kati Kagabo tasobola kgenda mu gundi ye n'akubayo wadde lukuŋŋaana ne bw'oba oyagala otya kubanga bennyini be bamukola ki ng'olaba yabadde yiri eri Kiboga ne bamugoba abantu bano beerabira ate nga abamugoba ba movement abantu bano beerabira aba balowooza myaka 5 ekyo kyenkulaga kyenkuga nti olwaleero kkiriza gaana ojja kukirabira nako Mpuuga ojja kukirabirako Obedi Bwanika ekyo kigambo njagala nkikuwe nti kkiriza gaana ekyo nkikuddamu era nkiddamu wano ti amaanyi mu Buganda wano ekyo tekiriko nakubuuza amaanyi Bobi Wine akyagakola ki tannaba akyagayina era wasonga naga nti nsonzeewo ono gwe nsonzeeko amaanyi akyagayina oba olimba bulimbi gwe ne boona omwogerera ebifaanagana mutya ne boona omusiiga kazambi afaanagana atya gwafumiseeko nti yoyo oba ogenzi oba kitegera bulungi nayinza buzibu bwe nina sina buzibu nnyo na president just nti kale olumu alina obusungu bungi anti Bobi Wine obusungu alina bungi
Bobi Wine nga bw'omulaba kiri njagala nkikubuuza emyaka egy'obukulu ayina emeka tagenda kuweza ana agenda kuweza myaka nija myaka ana gikyali gya buvubuka waliwo yayogedde akanaga nti enaso muweza ayina emyaka emeka nawulire bagamba olwaliwo mpulire bagamba asiri 5 akyali muvubuka si muvubuka wa 5 ate aba anti bagamba bayinza otuwamu omuvubuka awo mpulire bagamba naye 5 aba akyali anti tekigamba akyali naye Bobi Wine gwe bw'otunuulira olaba ow'Burkina Faso olaba ebintu byakola olwaleero Esther kyenjagala okukuwa omuntu okulaba obulabi ekitiibwa kye bakuwanga n'abakuwa ekitiibwa bakusinga emyaka ekyo kikwe kyekyaviiriddeko muganda we kyekyaviiridde kubanga olwaleero muganda we ekimuluma kugamba nti ffe n'okumulaba tetumulaba nze Eddie yawerawo enzirayo nga nkugamba nti muddeyo wali ekitebe kiri wali si we mukuŋŋaanyiza enkuŋŋaana zammwe eza famire enkuŋŋaana za famire mulina we muzikola ki bwe tugambe nti bw'ogenda ewaka bamukugobako tomulaba ewa Bobi Wine kubanga alina amakaage emagere gwe leeta ensonga ng'ogamba nti n'emagere okugendayo yateekayo abantu okumulaba omala kujjuza bupapula ekyo tujja kuvaayo tugende nti awo aba alimbi naye nze kyensuubira olaba ayaniriza buli muntu yenna naye ate gwe ow'oluganda ekyo oyinza okuba Eddie yawe oteekawo buteesi naye wano ku kitebe waliwo amateeka gaawo walabye Furufiga we bamusaaza n'agamba nti yamuconnectinga mu NRM ani tomanyi saamulabi Furufiga yabadde mu Kabujingo alina program gy'akola kakati yakyaziza Furufiga nayogera olugendo lw'engeri yajja yali wa Nuupu n'agenda mu NRM kati mbu yali ali mu Nuupu Eddie yawe n'amukubira essimu teyamukubira essimu yagendayo n'amulaba namugamba bino njagala obiveemu Eddie yawe we yamugambira nti n'amugamba jangu abakyala bakwagala bali ebyo Furufiga ebyalimba Furufiga ebigambo we bw'aba ayogera ebigambo 100 ojjako ebigambo 30 ekyo saagala kikulimba bw'ayogera ebigambo 100 nze namulabye ngo abyogera kubanga bino byonna gye yasookedde okwogera wayinza okuba yabadde ayagala kwongera kusiiga kazambi ate Eddie yawe lwaki abijjayo ekiseera kino olwafaanagana n'oli oku BBS kali akavubuka akavayo ne kaga nyina ebyama bya Bobi Wine ngenda kubita lwaki tabita tebiriiyo lwaki obireeta kati ono bamukyaziza naye anti kyenkulaga omuntu ate nga tusagala wewe nti Eddie yawe yali mu byabufuzi nga ba NRM Eddie yawe tabeerangako wa movement Eddie yawe okuva edda nedda bwa DP era abadde ajja yeesimbawo nga wa DP tabeeranga Nyanzi we wa movement Nyanzi ne Eddie yawe okutandika okwesimbawo eyo wa DP tavangako mu kibiina kya kitaawe musajja wa DP kakati pozi DP eno naye ekyalina ebyayo wa DP era yetaliiko nakunyonnyola tagendangako na movement DP egenda kuleeta ani nsimanyi ebyo bya DP sinaba kubitunuulira nnyo kubigoberera simanyi kwate bakyalina mu ntalo zaabwe za kulonda lumu ayagala kujja ani ono essaawa eno nze bw'oleeta DP nkulabanga ate addidde n'oddira amatooke n'ogateeka wansi waggulu n'oteekayo ebijanjaalo ate kungulu n'oteekako kasooli kitegeeza DP bwetu bwefaanagana kuba teriiwo n'ekibiina kyaffe ekyo nze mmanyi nange kubadda ndi wa DP nkimanyi bulungi kubanga ne kojjawo ekyo musajja wa DP kakongoliro era kyovola n'essaawa tannasalawo waayimiridde wano mu kalulu kano akawedde twali ffenna nga tuli wano twalonda ffenna wano nakati akyali ku Nuupu era mumanyi naye nakati akyali ku Nuupu naye oluusi bajja ne bamukuba enkonyogo ne bazimukuba naye nga nakati akyali kuki naye kati nga DP kyali kibiina kyawa DP kyali kibiina nga abantu bonna kyenjagala okukubuulira kkiriza gaana nti abantu wano ebibiina byali bibiri DP abasinga bonna abaganda wano ekyo tekiriko nakubuuza ne bwenkyogera baali ba DP kubanga kyekibiina kye baaliko naddala ate nga bakatuliki kubanga abantu bakimanyi n'okukimanya nti kibiina kyerubaga bakiyitanga na kibiina kya paapa era kwenjuyukira obulungi ekyafaayo Ssebaggala oyo yeesimbawo ne Mawu amalaamu wangule ngo beesimbyewo babiri era Mawu lwero lwe yajja
twagenda n'ambaale gye twalondera oba nfuna bulungi naye nga abasaba akalulu abayogera nga bagamba nti oddire ekibiina kyerubaga ate okitwala ekibuli golaba kijja papa tunaddayo tumugambe tutya kubanga nali omu mu bagenda embaale twamalayo ennaku 3 nga tugenze kukola campaign tugikolera Sebaggala yesimbyewo gyava n'obusungu obungi ng'ategedde bamukube bamubbye n'alyoka akola ekibiina ekikye kye yakola ekisinde kyekyo kye yakola naga nvuddeyo ekyo bingi vuddemu njabulidde nkoze Mungu amusaasire gyali amusonyiwe ebyamusabako kubanga Sebaggala akomawo anti ajja kubwa meeya obwa Kawempe kubanga oyo Sebaggala yessomero ly'abantu by'obufuzi wano mu Uganda bwakitiibwa ate awuliriza we bamumakaadi takayana ekyo kyalina okuba ebintu bibiri wano kasita okola bizinensi bbiri waliwo bizinensi yo nga toteeka kukaayuukana kasita okola bizinensi y'essomero n'okola bizinensi ya woteeri ey'emmere olina kuba mukakkamu nnyo obutayingira mu bivuyo butawulikika mu bintu bwe bityo essomero n'emmere kati essomero liri lye yakola lyalina eryakisaasira tumusaasira n'okumusaasira Katonda essomero lyayidde kisolo ky'abaana kyayidde bambi tumusaasira enjege ye yamutuuseeko kati waliwo ebimukugira byatasobola kukola olw'essomero liri kubanga liri essomero baliyita mawanga magatte tajja kusomesezaamu bannuupu bokka tajja kusomesezaamu basiraamu bokka tajja katalaba ekintu ekyo abaana bannuupu ate baali mukitegeera pro business ezimu ekyo kikulu nnyo yatagaza mu byabufuzi era omuntu ayinza okuba bizinesi y'omuntu n'omutunuulira oba olimba wakuba bizinesi ya Luna Mubiru wano yavuddeyo omwana yavuddeyo esanya yavuddeyo n'amwetondera namuwulira kuno ng'amwetondera nti agenda okwetonda nga yakolako dda damage era yazze kubanga olwaleero waliwo era nze waliwo abantu be navaayo nga ndaba batandise okukuba minisita ono muyingo ku lw'omwana eyafiira mu ssomero nga abalimba kikyamu waliwo bizinensi ze mutateeka kuzanyirako bizinensi gambye kumpi ziringa 2 oba 3 ne bizinensi edduuka kale ne bwewekola ebyambooni naye bizinensi y'essomero bizinensi ya woteeri kubanga mu woteeri yo temujja kulyamu bakkale emu yokka essomero toyinza kukeera nkya n'olirangira noga nti nze essomero eryange atayambadde ledi atalina yero tajja lyessomero kasoma loditeekawo buli muntu ajja yenna oyaniriza notuuka n'okugamba ti essomero lyange yalikola ndi musiraamu naye tusambisa amagulu ameka buli ajja so tugenda naye so n'olwekyo nga tukomekkereza ensonga eri ey'olukuŋŋaana ey'okulwokubiri Bob Wine ebigambo bye yakozesa teyabikozesa nti yabikozesa tetujja kugamba nti yabikozesa yali asaanye okukozesa naye nkugambye nti yeewulira ne we yabyogerera weewo kubanga yali atudde mu katebe wali ng'alaba abeeyanjula bokka abasajja abanene era waliwo ne yayogerako oba yali wa taata wa gundi yali wa taata wa Zahara Lwirika oba yali akolaki n'amugamba taata ssebo bonna abo boolaba abasajja abanene nze akasajja akatono nze mbafuga yakyogera nakakati wano bwe yabadde atudde mu katebe nga ba MP bonna abalaba abasajja abanene ab'amaanyi bakola ki bamwewerera bavaayo kati bw'aleeta ekigambo ekyo n'akyogera liba oluusi ssanyu kiki kubanga yeewulira nti kkirizagaana wano wennyini wakyogerera amaanyi akyagayina ekyamuwadde ekyokweyongera okumanya nti sinnasereba amaanyi nkyagayina kyannalukoola ontegera bulungi ekyamwongedde amaanyi nakakasa nti amaanyi wano nkyagayina era anajja tanywedde awedde kyannalukoola kubanga buli kimu kyonna kyavaayo buli kimu kyonna nga bwe kyandibadde kitakya okulanga Farida akola protest vote byagaana kakati Farida Nambi lwaki alemeddeko accountability yemuleetedde obuzibu Farida Nambi teri kimutawaanya accountability nemulemye okubala movement yegaba ssente nga weesimbye webawa ssente movement akalwako yakateekamu ssente kirizagana era kyova olaba nti chairman kasigenda gamba president chairman wa party mumangu ddala nga bagenza okumwatira bamutwalidde bamwanjulira naga nti bwe baba bakubbye nga byokakasa nti bakubbye genda muki
kubanga buli ekikolebwa kyonna twakikola ki genda mu kooti tukakase bakubye kubanga buli kye wali oyagala kyonna twakola ki twakibawa kati bo bali bamanyi kiwadde lwalina okuwangula anti kyenkugambye tebamanyi nti wogenda mu kuvuganya ono omukyala bano gwolaba ono ani oyo omukyalo eyali owakiso oyo ani oyo saabakunzi oyo erinnya lye lyannema okukwata oyo kubanga yoyo ani oyo be yatambulanga nabo oyo omukyala oyo bonna bano bagundi ono minisita baani bonna bano boolaba babalamu baani bonna bwe baali batudde nga bagenze owa pulezidenti bamugamba nti bwe tufuna kino ne kino akalulu tukakola ki n'abagaa kyekyetaagisa nti kubanga bambi kyeyamaani wa pate naye ayagala okulaba nti Kampala gwabeeramu saidi eno ayinayo omubaka nga wa movement naye akyagala nekyovula naye alwana naye akyagala n'amanya nti bwe naagenda e Butambala aliyo wa movement naye akikola nga bwe byali luli n'amanya nti kale Gomba nnyinayo ne Mawokota nnyinayo n'atagamba nti ne Kampala nnyinayo naye akyagala kati bagenda ne bamwewerera n'ababuuza mwagala ki President Mugabe chairman wa movement musajja Mugabe tebakulimba si mukodo Mugabe era sente azitanazibawa naye bwazibawa ebuzibu bwe bakola ekibaleetera obuzibu bwonna esente ne bazizza mu byabwe ne bazeesiba mu mbuto ne bazateeka mu bantu kati akasente baakalya kati olwalero akasente baakalya Farida Nambye ekimutawala kuba mumanyi era bwe mba mwogerako yesaagala oŋŋambe nako ekisooka mukazi mukodo nnyo mu bukodo bwe ekyokubiri yeerabira mangu mukodo nnyo tagaba ssente yeerabira mangu ebyo bintu abirina wagabawa genda olabe ebyo era jjajja mu bantu n'agaba olwaleero nze ekigambo kyenjagala okukuwa oli w'amawulire mutuukeko mubuuze ti omwana wa Ssejjirinya gwe watambuzanga aliriddawa gwe teeka waaga ettaamu ejja bw'otawulire nga bakuba mulanga gwa mwana oyo n'olwokubadde ye Bobi Wine takolerera baana takolerera mwana akolerera ani mukwano gwe Ssejjirinya ajja kumugyaira omwana ajja mmuweerera kyova olaba olwaleero maama wa Ssejjirinya ne bw'ajja amuwa byamuwa tatunuulira biri ye atunuulira mutima gwe na Ssejjirinya kye baali oba ontegeera bulungi ne Farida Nambye ekimutawaanya olwaleero kati ne bw'olaba adduka agenda mu kooti ate bambi teyandibadde ye bano baluusi bani kati bambi ekimutawaanya be bano tutagenda mu kooti omusajja agenda tutunuulira bubi tugende mu kooti batusinge businzi bategeere tuteekewo ebbanga kati abayinga budde lwaki abayinga obudde kubanga amanyi ekiseera kituuse akasente yakalya ate ekiseera kituuse tugenda kuddamu kubanga Nalukola talinayo tawezaayo na mwaka tugenda kuddamu okulonda tulonda mu January katuli mugwakuna Nalukola tawezaayo na mwaka kati bino byolaba byebyo byakola Farida Nambye kubanga talina bwagenda kutuula mu gundi ya movement atulaba abantu sente ze twakuwa mtu bate bannamuyita ajja genda gwe lwaki yalwawo gutwalayo yagututeyo wano jjo ate ebibala ebiiti kati ate ngujjeeyo kubanga tayina wakati ogw'omusango ogenda kuwaayo bujulizi ki buliwa tewali okujjako ate okwongera yeeyanudde agenda kweyambula olwaleero mbadde ku CBS wano ku mawulire ag'essaawa 8 omusajja n'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kawolerezza Nalukoola era abadde agasoma agambye kawolerezza Nalukoola ti akalulu ke yakawangula bulungi nnyo akataalimu nakubbira oli byaliko yeekwasa bwekwasa tewaaliwo na nsonga yonna tewaaliwo ki ebyaleetebwa byonna mu kulonda kw'akalulu k'e Kawempe tebyaleetebwa Nalukoola wabula byaleetebwa abo ate si kakiiko ka byakulonda ne bawolereza Nalukoola ate bwe yali awo abayawaabira bameka babiri kati ko kavudde kati kitegeeza Nalukoola mumuwalanira bwereere si yali agenda kubeera neka si yesimbawo e Kampala Bulyeri amagezi gempa Nambye ge nawa mukwano gwange Kibedi ge njagala okuwa Nambye bw'aba akyali mulamu kubanga tannatuuka kufa n'emyaka gye gikyali mito Kampala amwesonyiwe kati Kampala bw'amala omwesonyiwa asale eddiiro adde gye bazaala kitaawe avumirire agende nti ngenda kumala emyaka egi nga nkolerera Butambala kubanga erinnya lyange erya Kigongo livuga
Farida Nambi Kigongo lijja kuvuga kangende ne family geri nyina obululu bwe ngendo okutandikirako obwasumani bulangiti family ya Asumani bulangiti obuje buli bwatandikirako addeyo Kampala amweso yamuveeko ne bwana akola ne banamukyusa oyogedde ekintu ekyo ne banamukyusa ne banamugandi kati bakuzizza kati makindi era nayo tasobola ne banamuzaawa oyogedde ekintu ekyo enako zibadde abantu bakyogerako nnyo nga bagamba omanyi Lubongoya agenda kwesimbawo e Kampala ono abalala waliwo ono ayogera gundi waiswa mufumbira abantu babagambe bagende besimbewe waabwe gochogerako ki waliwo mwala wange yakimbuza akali mu dduuka oba mu itamina lwaki tebagenda besimbayo mwagizi wa Nuupu nnyo kakati ali nawe amagazi kwa era bulijjo neebuuza lwaki tokimbuza kubanga nkusuubira buli era buli tubeera wano neŋŋamba nkusuubira ekintu ekyo okukimbuza omaze kyogerako ng'amagazi ogawadde Nambi agende yeesimbewe ewaabwe nange ekyo balaba nkyese kubanga ate emabegako kibadde kitambula kakati lwaki Nambi mwagende ewaabwe wantalina buganzi simuwanti olwokubadde si munnayuganda tasaanidde kwesimba nedda era asobola bulungi ne wantalina buki ne bw'anaakola atya kakati ate Lubongoya gwe gw'oyogerako wano obuganzi abuyina era abasinga okumumanya wano kakati n'eri ewaabwe ate gy'omusindika waliyo omuganzi waayo tuli ffenna bwa NRM wa Nuupu ye sekuritale jjenu angamba ali Nuupu gyali era singa abadde tali olwaleero ekyo kigambo muwala wange yakimbuuzizza naŋŋamba twagala kugaziwa ne mugamba kituufu twagala kugaziwa ekigambo yakimbuuza nga tuli ku dduuka bamuyita Amina twagala omulundi guno buli kitundu abeereyo wa Nuupu twamukazaako Amina Big kuga yali ambuuza manyi ayagala nnyo ebyobufuzi era wa Nuupu muwagizi nnyo wa Bob Wine naye yali agamba taata nze ndi muwagizi nnyo wa Bob Wine naye waliwo ekinyiizizza lwaki Lubongoya tagenda waabwe Mwankole Mufumbira lwaki tagenda waabwe Busoga ne mugamba nti tuula nkunnyonnyole Mufumbira yasimbawo last time teyasimbangawo ne mugamba tuula nkunnyonnyole ne mugamba buli woolaba ennyumba onfuna bulungi ekituli we kijja gwowola abantu wano ekituli kizza amazzi we gagenda okuyita wosooka okuzibikira so todduka n'ogamba kansooke ŋŋenda eri amazzi gye gava sooka ozibikira wano we gatuukira ne gayingira olwaleero tuyinza okulaba nti olwaleero Central tugyagala kubanga Central agirimu si wa Nuupu agirimu ba movement be babadde bagibeeramu babiri kakati abadde agibeeramu twamaze omulaba ye yagenjiwadde n'akamala bumazi takyalina n'amakulu enkyayogera bino olulira ali awo bw'ato kitengetenge ate nga n'akalulu akamuleeta kuno yagula kagule kino ekisanja kyazze era naye yeemanyi nti baamuwangula kati ekifo ekyo ogamba gundi Nsereko anti ye Nsereko yogoli mu kugamba yakati yakawangula tewangula yali ne Fred Nyanzi anti yali ne Nyanzi kubanga kyekyo bisagala bye tubyogereko ete tujja kugendayo tukolera abantu ebyo nayagala byogera n'obigoba sagala tubyogereko kubanga ebyo Nyanzi kati nza kuwadde chance tubyogereko kubanga akaluka Nyanzi buli muntu yenna akamanyi oli yagula kagule yakagula ku Nyanzi kuba teyawangula okumanya teyawangula kyova olaba kuluna alinga atali nawo abalonzi abagamba mpulyayo oluvuvumo ayinza okujja kuba president akasanke kakulemye ogende ku ŋŋaŋa ne Kampala gy'obaddemu kati ogende ku Uganda kwagala ebyabaleeta bulesi kati olaba Bob Wine nga yazze nange nja kujja nga ne bwava obuvi mu Kampala wano oyo Nsereko ne bwagenda mu mpigi tebamumanyi bamala kwogera bogezi nti MP wa Kampala wuuyo ne mu Kampala mulimu abatamumanyi mu Kampala mu Central mwakiika mulimu abatamumanyi kati essaawa eno kyenjagala okukulaga tibe tuba twagala kunyweza ebifu kati olwo bye twagala okuvuba tubitwale olina kuleeta gwolaba nti muganzi abategeera kubanga Kampala yasaasaanyibwako ebyobufuzi aba Kampala Central banjawulo oba nfuna bulungi banjawulo lwaki kubanga buli ekijja okunyiga kisooka kunyiga bo kakati bwe tuba tulina kye twagala toyinza kugamba Lubongoya nga omaze okulaba nti amafuta bwe ganaamugendako n'amasannyalaze gano wano ekifo kino akitugirayo tusobola okukivuba ne tukijja mu kye kyagenda
bwe tumala okulengera nti akijjamu ayinza okitwala nga gwe twaleeta wa kitembetembe yalemererwa kati kate tuleeta ow'amaanyi kubanga tukyagala. So kyogezako gamba alinawo obuganzi abuyina kubanga mwabadde mwakola kyera mwasinga n'okumanyika ennyo kati eri ewaabwe waliyo owanupu era naye gyali ow'amaanyi ate kiba kya nnaku okuva wano ate amulumbe ate ng'amulumbye mu kyalo gy'abadde tabeera abantu aboogera ekyo baba tebakitegera ave wano wanupu kati gyali gwe bateeseteese kati Lubongoya bw'ave nti nze eri gye nzaalwa ate alumba oli abeeri gwe bateeseteese oba okoze ensobi oba omaze okuyuzaamu nupu gyeri eyalibadde yamaanyi ate nga gw'ogirumbye ate sekulitale kitegeerekeka okutegere bulungi kati mufumbira ekifo kino ekyakazibe Bashir kyolaba nakyo bwe kityo bwe kyali kubanga kyasooka kubeeramu wa movement ebbanga lyonna nga yakifuga mpaka owa DP bwe yajja n'akitwala owa DP bwe yajja n'akitwala owa FDC najja n'akiwangula Munyagwa kati Munyagwa bwe yajja kino ekibiina bwe kyajja eky'omwaka ogumu nekikitwala kati temuyinza kukola nsobi kuleka aliko mafuta gwe mutunuulira ng'ate ekifo ekyo mwali yagadde okyezza ne muga nti mufumbira genda wa kubanga okugjako omuntu atalaba busoga buli wotunuulira n'olaba ekiri mu busoga olaba bulabi nuupu tekiitaagisa nti mufumbira gendayo waliyo abaliyo era abaliyo ng'ate basobola bulungi b'amaanyi ate nga babaddeyo kati gwagenda okugendayo bugenzi okolereyo kirwaki kati so ekitegeeza gundi yagenda okujja ne wabadde era bwe bagamba bamugamba kesi naba kukakasa n'endi kesi bwe bagera yayinza naye tebalina kumukakasa n'endi kesi bwe batwe bagamba kati kyenjagala okukulaga nti bw'aba wazze okusinga ekifo kyaffe okuddayo naye ono nambinze ekimuŋŋambisa nti nambiddayo eri movement yebadde ebutambala nga ekifo ky'abakyala eyajja n'akijja ku movement yali Muwanga Kivumbi wasajja eky'abakyala butambala yonna movement so addeyo okujjako olwaleero Aisha Kabanda lwazze n'akiwangula era yakijja kuwaki wa movement kitegeeza nti chance ekyaliwo okuddayo ekifo kyabwe ne bakikola ki ne bakizza okusinga okutagalira wano nze mukwano gwange enseegumire Kampala wano ka pressure kangi mukwano gwange enseegumire Kibedi yajja wano nga jjambi obufuzi abitandika yasookera ku kya kansala ekyabavubuka kansala ekyabavubuka alondwa batono talondwa bangi bavubuka ba movement bwebiti obamanyi ebiseera ebyo n'abantu bali tebalina bakutegeera byakulonda najja ebisanja ebi bibiri emyaka ne gimulekawo n'agamba nti ngenze ku ntebe ya bwa mmeeya yagivuganya emirundi egiwera esatu nga buli wajja bamukuba naye ng'azaalibwa mu kisenyi wali Mmengo ekisenyi wazaalibwa weewali ekitwalibwa Central wayagala okutwala wazaalibwa famire ye weeri tuli ffenna naye nga buli wajja emirundi egi bwenjogerako mumanyi bulungi oyo temwema mwogera tewaliwona mutegeera mumanyi era naye ammanyi ne bwandaba nga mwogerako tayinza nakunyiigira kubanga agamba nti akalutu kabaddemu naye bakalulwa emirundi esatu abandi bakamukubanga bukubi mwalaali tebakamubbako okumanya bakamukubanga mwalaali kati olwaleero movement eronda bifo naye mu bifo bya movement bamuwangulanga ekyasooka Nyakana yamuwangula ekyaddako Uhuru n'amuwangula ekya movement oba movement mpaka lwe yatuula wansi naga nti wano Kampala nnemye n'agenda wa nyina jjajjange ali Mitriano wa Kiwanda jjajjange alinayo ettaka kangende jjajjange azaala kitange ettaka gyeri ate gye yankuza oyo jjajjange lwaki mbeera wano waganye lwaki sirumba Kiwanda ono n'amaanyi ontegedde bulungi bwe yatula n'abawi b'amagezi ge n'abeebuuzaako namugaa nti tukkiriziganya 10 ku 10 wano ne be tunaakola tutya waganye genda Emityana n'agaa nsonge nti nsonge naye togenda kati sooka ozibirize omale okukola kati akola n'asooka n'agenda Emityana n'ateekayo faamu n'azimba amaka ne gaba malungi nnyo nga buli kimu kyonna n'ateekayo faamu abantu b'okukya n'abawa emirimu ne bakola batya n'akola amakubo n'agakola n'akwata emmotoka zino zigundi buno mmotoka obusomba omusonyi obubuyo n'abuteekayo ng'abantu abaagala okuzimba omusonyi babayiira bwereere bakola ki mataffaali biki bwe yamala n'agamba nti Kiwanda nkulumbi neesimbawo ne bagenda mu kamwifu n'akamukuba kati si mbaka wa parliament
oyina history kati mbaka parliament kakati nzaga amagezi genjagala okuwa n'ennambi agende wano walemye wano ne bwana akola atya kubanga eri gyalaga akyayinayo enkizo gyayinayo ekigambo kyayinayo nti babulangiti Basumani Bulangiti kubanga ye famire ya kitaawe mu bava Basumani Bulangiti gyeri mu bulo wali we bali bagundidde basajja we bali batudde famire weeri asookadde yakole akomyewo emitima gya Basumani nga aba famire abakomyewo emitima simanyi oba bali nabo addeyo famire agikomyewo famire ya Basumani Bulangiti bokaso akole gine biri mukaga kakaleke alinde biri asatu asabe Katonda muwa buwangazi asatu mugumu Katonda muwe buwangazi emyaka gino gidduka twakalonda wano ne wana abikola kati bano bapapala abantu babadde bamanyi 5 ginaggwako kati bapapala tubalinza kati bino byakolera wano mu Kampala abireke adduke nze nakikugamba era twali wali nekugamba nti okujjako na Farida Nambi yazze buzi kumulabako na kutuzinira kubuzina na prime minister ebitujja different twali tutudde wali nebwa ne bwoba oyagala otya neba nabati bataddewo mbeera neba naba bagitaddewo tasuubira kuwangula Nalukola nenkikugamba nti Nuupu yaleese omuntu omutuufu ayina Nalukola yagenda okujja eka Wempe nga ayina akalulu akakeye kamanyi nti ako kange mwagala temwagala mwenebe mutampe teyawanguza akalulu omutwalo emeka katuyinza okwesingana nange 15 jezo zaali zije olw'ensonga zaali 3 kitaawe musajja munnakatemba weka Wempe mwazaalidwa mwakulidde yazannyako ne ku mizannyo gya Katemba baganda bwe mwebali musajja musiraamu mu mizikiti asaala Kawempe y'abasiraamu kati Nalukola ne wali badde okulota yali tamuwona era nagamba nze nakikugamba nga anti yali musiraamu owaawa kumaya ebitundu ebyo by'abasiraamu kyoba gundi ya papa asiramuke obusiraamu buno ffe otulaba abasiraamu kiri ekintu kati olaba olwaleero omusiraamu bw'ofiirwa n'ositula mayiti ogitwala ewamu basooka kukubuuza bbaluwa ya imaamu nga gy'ogenza okuziika nabo ogenze kukola mikolo basooka kubuuza tuwe ebbaluwa ya imaamu ku muzikiti w'osaalira kati mbuulire Nambi omuzikiti gw'asaaliramu eka Wempe okujjako nga yatandika gisaaliramu ng'amaze kwesimbawo kakati ku mulundi guno gwolaba akomyewo olwaleero talina makulu ne bwanaga nti akomyewo kati kyova olaba olwaleero era Kampala agidduka kati nalabye gundi wuno ajja ti wuno yazze kubanga line yino bagisengese ajja ti yazze ajja ti Kabanda azze kakati olwaleero takyasobola mukama we yakoze eki yamunyonyeza oli akalumu ka Wempe ate kati tebakyasobola era nze aba movement amagezi olwaleero kyembawa kadi gye bamma Anifa bagiddiza Anifa yajja bazanyira ku muzannyo ogutegeerekeka keeka Wempe kadi gye bamumma bagimuwe kubanga ayinako enkizo kubanga abaddewo butereevu ayina enkizo asingako kadi bagimuwe nga tebamaze na kubuuzabuuza kubanga nze kyemmanyi gundi yali yeesimbawo Nambi wano mu kalulu akawedde e Kampala ekyokulabirako ekyo baali badde balaba teyakwata na kyakubiri kubanga yeesimbawo e Kampala akalulu ne bakamukuba gyali egundi e Kenya gye baamutwala gyali bannange emboozi tebankadde bannakaserofo ako nja kukayisaawo nakaserofo nze omuntu wange gwendiko kansala wange gwenjagala oba gwendiko Sulaiman Kiyaga bakipapankula wabala saagala kumanya gowa nakaserofo kubanga Kiyaga lwaki mukuutira akadingidi mwagala nti Kiyaga nga bw'omutunulira bw'omulaba Kiyaga talina kibiina wadde abadde chairman wa movement ekyo ne bw'onoogenda mu nakaserofo abasinga badde Kiyaga bamulaba bulabi kubanga ye buli ajja alinganga bw'olaba Bakammengo ye buli ajja amwaniriza oba oli mu kkalaki oba ofaanagana otya ye akwaniriza kasooka ate simu n'okuba kesise enkutte emisinde jajja Kiyaga mumanyi ne bw'aba alina byakola kakati bano bonna abalala abazze omwesimbako abo bali ku byabwe mbeegayiridde anti akyalina akamyufu kaabwe akagenda abulwale bali mu kutyayo mpapula ekifo kyabwe kyamani baŋŋamba ekyo wakita wakiwadde chairman wo wagundiyo naye simanyi oba ddala kituufu bwekityo bwe kiri naye nze nkusabira kalulu nja kukasaba kuba omumanyi mukasaba onkakasa bulungi ne ku gulawundi nja kujja nja kukasaba saidi eno ate gwenkasabira kubanga abo bakyantabudde kubanga bombi nga be bazze Uhuru azze ku bwa meeya naye yali depute we Anifa
naye azze leero simanya obo n'alisabye oba musooke mutuule kuba bukyalinayo akamyufu olwayo nga tanabakuutira muntu kadingidi bakyalina nze manyi ono yekiyaga akamyufu teri agenda muwangula kamyufu naye bano bakyalinayo akamyufu adijja kwate bombi bagira mu kkala emu Anifa Ntungu ne Uhuru bombi bagira mu kkala ki kati akamyufu ako mukwano gwange mwannyinaze Mpungu ako aka Uhuru ne Mpungu kubanga biri yebi ono yamuwa obwa deputy n'amala n'amukuba ettale kati kuna amuga nti nkuzzeeko waŋŋamba sisobola kankulage nkunywesa amazzi abadde batulaba budde bwalira akawungeezi ka leero emboozi tebankadde ebigambo byaffe awo bwe bikoma ababijja betuba tulina bye twogedde nga binyiiza mutusonyiwe ng'abatonde tusobola okwogera ebitali bituufu naye ffe twogera ebintu okulaba ensonga nga bwe tugaa nti twogera ebyo ebitambula naye ffe tulaba mu ndowooza yaffe gye tuba tulina ne tuleeta ebyo tetulumba muntu ffe tetulina gwe tulumba wabula twogera kye tuba tulabye nti kyekyo nga tukyogera mu mbeera nga bwe kiba tekikusanyusizza tusonyiwe bwe kisanyusizza genda nakyo gwe ggyamu ebyo ebirungi by'oba otwala ebitali birungi bikole ki bireke famire yange sisobola kuvaawo wano nga sibatumidde famire ya Alizigala njagala nnyo famire ya Alizigala mbaagala nnyo mwenna gye muli emirimu naye mbakubiriza ku Sunday meeting yesembayo mugimanyi meeting yaffe ebeere wa chairman waffe Buddo mwenna okujja muggweyo kubanga ate yuno egenda kubeera nga ndalamu ey'oku Sunday okwere saa mwenda nga mwamawulire waffe mula bwatukunga bwatuyita leero ku luno n'abatajja mwasuwa ku mulundi guli ku luno temusubwa muggweyo mujje insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubagala nnyo. Please subscribe to this channel oba mpya kono channel. Bingi bikyajja twongera bagamba tugenda akalulu kabindabinda okay buvunanyizibwa bwongo Munnayuganda okulonda ekitegeera ate olonde tolonda nti bakwaddeyo omutwalo tolonda nti bakwaddeyo sweet tolonda nti bakwaddeyo londa ng'osinziira nti omuntu agenda kukola ki kukolera ate olaba akavuyo konna obulamu bwo kye kiba kisooka so twagala nnyo we meet next time nsigala nze na Bulime Esther tubadde mu bitambula mu ggwanga. Bye-bye.